God stands with you. In poverty, God is always with you. John chapter 8. John chapter 8, verse 36. Yokana munana olwasatu bwe yayogera ebigambo ebyo abantu bangi ne bamukkiriza. Awo Yesu n'agamba Abayudaaya bali abamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala era bwe mulitegeera amazima n'amazima galibafuula baddembe. Ne bamuddamu nti ffe tuli zzadde lya Ibulayimu, so tetufugibwanga muntu yenna. Oyogera otya ggwe nti mulifuuka baddembe? Yesu n'abaddamu nti ddala ddala mbagamba nti buli muntu yenna akola ebibi ye muddu w'ekibi. Omuddu tabeerera mu nnyumba mirembe na mirembe, omwana abeerera emirembe n'emirembe. Kale omwana bw'alibafuula ab'eddembe muliba baddembe ddala. Manyi nti muli zzadde lya Ibulayimu, naye musala. Haleluya. Muli baana ba Mukama. We are children of God. Gamba nti ekibi. Say evil. We need to take away evil from us. People who receive small sin. Every sin, though you just geared, it is so big. Even though you just backbite, just know any sin can be big. Now ask your neighbor, are you a slave of the evil or not? Let's walk in the courts of God. Here God moved with the children of God, but they have that disagreement in their hearts. Telling them the word of God, but they disagree with it. He wants them to do that, and the Father sent him for. Now ask your neighbor, do you always do what God wanted you to do? Or you just work according to the word what they tell you to do? Brethren, let's walk in the word of God. Strengthen to the word of God. We are children before God. The Bible had said that the child of God always be in the house of God forever and ever. But a slave doesn't stay forever in the house of the Lord. So are you a child or a slave? So let's all be children of God. Let's not become slaves. As we walk with God. That's what. Tuli mu Yokaana 8 twandikidde ku lunyiriri olwasatu. Bwe yayogera ebigambo ebyo abantu bangi ne bamukkiriza. 31. Awo Yesu n'agamba Abayudaaya bali abamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala. Owooluganda onyweredde mu kigambo kya Katonda oba okitambulidde okoze ekyo Katonda kyayagala. Are you walking or doing what God has told you to do? Ekyamazima ekibi kitufuukidde ekibi, ffenna tukola ekibi. Sin has become sin, and yet we know what always God wants. Owooluganda twagadde okusanyusa abantu. We want to please people, netugala okusanyusa Katonda and kyayagala. we fail to please what God naye wants. kola ekyo Katonda kyayagala okole. But do what always God wants you to do. Kusanyusa abantu. Leave alone pleasing people, sanyusa Katonda. but please God. Mama kuno soma kwa waliwo olunyiriri kandabe 3:29 tandikira ku 2:8. 2:8 mu Yokaana 8. Awo Yesu n'agamba nti
bwe mulimala okuwanika omwana w'omuntu ne mulyoka mutegeera wangi 28. Awo Yesu n'agamba nti bwe mulimala okuwanika omwana w'omuntu ne mulyoka mutegeera nga nze wuuyo, so nze siriiko kye nkola ku bwange, naye nga Kitange bwe yanjigiriza bwe njogera bwe ntyo. 29. N'oli eyantuma ali nange, Kitange tandekanga nzekka, kubanga nkola bulijjo by'asiima. Haleluya. Owooluganda bineka by'okoze naye nga Katonda by'asiima. How many things that you've done and they are pleased to God? Tukolenga nga tusiimwa Katonda so si kusiimibwa bantu. Let's always be